omuyimbi Kizeni Becky ali mu maziga oluvannyuma lw'okubeera deported from South Africa ddayo ewammwe Uganda twaliza muli. Linnya lyange nze Sonko Muhammad. Omuyimbi Kizeni Becky liguli eriwo ligenda mu maaso mu ggwanga Uganda wano wennyini nnyini. Omuyimbi ono azze ayimba obuyimba bungi bungi. Maama yankuza kayimba bakayita yankuza kayimba kasinga okubeera ate nga katrendinga wano mu ggwanga Uganda ne katumulaga tubeera nga tumutegeera bulungi nnyo nnyini ddala. Akayimba kano yali akyakola n'omuyimbi Victor Kamenyo mu Nick Products. Ye management yali batawa nata oluvannyuma n'abeera ate nga avaayo natandika obbanga akuba omuziki. Yekka nga avudde mu Nick Products wali Victor Kamenyo. Kizeni Becky azze ayimba obuyimba obw'enjawulo naye yazze n'abeera ate nga afuna chance erinnya ennyonyi omulundi ogwokubiri. Lwe yasooka okulinnya ennyonyi yalunyumyanga lutabaalo yali eduduma yali ekola etya twamulabanga musanyufu nnyo nnyini ddala omukyala abika obulungi nnyo nayina akazigo mu mannyo. Omulundi ogwokubiri tumulaba nga alina essanyu ery'amaanyi ennyo ng'azadde omwana yazaala omwana we n'abeera ate ng'asanyukira ddala nnyo. Yabadde azze mufuna essanyu eddala oba okufuna omukisa omulala ng'omuyimbi ono alinnye agenda e South Africa okubeera ate nga n'abaayo nabo bamwotabuliro omuyimbi ono. Music we alina wamutuusizzaako somehow akasente akakoze alabika bulungi nnyo. Muyimbi wa mulembe ddala naye ate njagala okuwa amawulire agatali malungi ku muyimbi Kizeni Becky. Kizeni Becky ono amawulire gano si malungi yabadde nga ate adiportingibwa from South Africa n'abeera ng'akomezebwawo mu ggwanga Uganda. Ng'era getufuna okuva mu nsonda ez'enjawulo gatulaga nti entabako yavudde lwabadde lulimi Olungereza. Ayina ebibuuzo ebyamubuuziddwa ate munywanyi ne bimulamu okubeera ate nga abiddamu n'oluvannyuma n'abeera nga ate atikkibwa n'adiportingibwa n'akomawo. Era twogerera omuyimbi yabadde agenze South Africa ali ku butaka wano mu ggwanga erya Uganda agakaaba ng'akomba oluvannyuma n'okubeera ng'akomezebwawo wano ku butaka ng'ebintu bikoze bitya munnange ebituuka biganye. Bagamba nti oluzungu olulimi olunyaanyimbe lwe lwabizadde lwavuddeko ebizibu lwavuddeko emiteegu lwavuddeko ebizibu ebitukula amaka ebyazalira ku ttale. Ate omuyimbi ono n'abeera nga ate munnange akomezebwawo ku butaka e South Africa nga teyeesiikidde nakanyeebwa. Yakomezeddwawo okuva e South Africa n'abeera ng'akomezebwawo mu Uganda okuva e South Africa nga teyeesiikidde nakanyeebwa. So ebigenda mu maaso eri omuyimbi ono Kizeni Becky bambi byakumusaasira oluvannyuma lw'okumukomyawo wano ku butaka nga nennabugiisi mufungize. So bwe gatyo bwe gali okuva eruuyi eru munnange Kizeni Becky si birungi n'akamu n'akettondo okuva sayidi eyo ne bankuza hitmaker mwana akuba akayimba wano eno ffenna ffenna ne katusitula naye ate munnange yakomezeddwa okuva e South Africa. Ennyagirinnye mu bwangu obw'ekitalo beera nga bamugamba waayidde ewammwe tewasoma Kizeni Becky. Nze Sonko Muhammad, subscribing Good Talent kyagenda maaso okulaba nga tufollowinga ensonga eno.